opinion poll. Absolute nonsense. I want to assure you that the nation is way past those days when you were artists and your future was sealed by a new vision. What they say about you is the ultimate. Not anymore. I want to buy it out now. Go on social media. I mean, how many papers do they say a day? So that is Museveni and his family. It's a tool that they use for propaganda. They shouldn't stop you. This generation is unstoppable. You know, generation is unstoppable. First of all, because the site over TV, the Manimuros and Tinini, media houses in you. Tibacha tukiriza na kuogelea nako. Chemugambo bakawa fete mfuna. Kacha kutibaba lumya motwe. Because mbade muluzungu. I want to take this opportunity to congratulate our new leadership. The Honorable Kabuye and the deputies, we salute you. Like I told you, as if you saw that sharks are born swimming, and now you hit the ground running. It's sad that you started in crisis mode, but Uganda has been in crisis mode for the longest time. What happened is not surprising. This should prepare us even more. I mean, look, the first press conference you're holding as our new youth leader is an expression of dissatisfaction to expose the wrongdoing that was done by the regime, but also to charge us again and again and again, because you, the youth, are the future. Me, I salute all of you for waking up and taking action and rising to the occasion to offer yourself for leadership. These things used to be an NRM affair, like all of you have noted. Well, not anymore. We thank the Almighty God for opening our eyes, and we are sure that God will guide us through. We are going to take our nation back. NRM never needed to expose itself in this process, but now we are here. We are taking over the process. Many of the previous speakers have mentioned it, that wherever we were able to nominate candidates, they won. Wherever we were able to take part of an election, we won. No wonder they fear us, they fear facing us in an election, because whenever we go to the polls, we beat them. That is the reason why they are trying as much as possible to discourage us from democracy, from elections, because Museveni stands no chance. And these people stand no chance with the people of Uganda that have their eyes widely open now. So we are taking Museveni to an area where he stands no chance, and that is election. For him to prevail, he has to expose himself. He has to do all manner of unbelievable things. And that does not make him any stronger. It only makes him weaker and weaker and weaker by the day. So, to encourage you, comrades, we are winning. We are winning. Of course, it was mentioned that this election was taken over by goons, by the military, by the police, all working illegally for one side. And of course, the Electoral Commission has continuously exposed its impotence. Mr. Byabakama, you should be ashamed of yourself. You saw people like Damulira. We've talked about Damulira many times. Damulira and the one major Emma Kutesa. These people keep moving from ghetto to ghetto, trying to recruit desperate young people to involve them in crime. But I've warned you many times, young people, that these people don't love you. They're using you against your own self, because they're going to destroy you. They don't care about your future. I'm old enough to know that many of my friends, those that were older than me, my age mates, and even those that are younger, they've used them and destroyed them. You've seen Katoma Sege, you've seen Zebula Manda, you've seen Sobi, you've seen so many young people, so many ghetto youth that are used and then destroyed. Those that have ears should listen, and those that have eyes should see. We've also seen shameless people
like one Madina Nsereko and Misa Kabanda. They think they're laying strategies, but they continue to expose themselves. And to you, the young people out there, watch out for these criminals and deal with them through the vote. Finally, comrades, on that matter, no, I have to mention also that we have information that the GISO in Yombe went around confiscating nomination forms of NUP candidates. That is what this regime does. But that doesn't stop us, it makes us stronger. It even gave us an idea, which I want to declare now, that all those that were nominated under NUP across the country, and all those that didn't even get the opportunity to be nominated, but they were processed through NUP, I'm hereby appointing all of you to the task force, the National Youth Task Force of the Protest Force. You are our first line of leadership. You are our youth leaders. Because you showed up for leadership and we processed you. You are the true youth leaders who represent the people. The other ones are only representing Museveni and his criminal regime. So you are our first line on the protest vote. And we're going to connect with you and work even harder through our youth leadership. Basebo Nimanyabo, Jagate okoso omukisa guno si kwongera kubyenyamiza naye okwogera kubibawa amaanyi. Okusookera ddala nze njagala okuyozaayeza mwenna okuyita mu kulonda kuno. Bino ebya New Vision byogerako. New Vision yafuuka propaganda tool. Nze njirabidde ebbanga ddene naye amaanyi gaayo gaggwaawo kuba kati abantu bali free, social media yaba free nga dda. Biri byadda ebya New Vision bwe twabeeranga ba artist nga New Vision bwekwogerako bulungi olugwaliko. So nga mulina kufukamira New Vision. Nowande ebiseera bingi byatwalanga abantu abali talented basigala bali wansi. But not anymore. New Vision ya reducinga yagwamu ekitiibwa, yagwamu ensa, yafuuka poko wa Museveni na family ye. Tena kyegamba bannayuganda. Kukola bahandi nga bandi pikizi nagamba ani asinga okombenga toze Tidoni Wanyama kati gwo okulya New Vision. Ebyo tebikyalya bannayuganda. Eyabeerange eggulire ly'eggwanga bwe liba lisobola okufulumya eggulire nti NUP ekooti yagimiriza okutambuza emirimu gyayo ng'ate balimba ani gwe musubire bbawo ekitiibwa. Kati mwafulumiza opinion poll yammwe kale naye nammwe mukimanyi ebaswaza. So njagala kubagumya mwenna New Vision ye mugirabe ng'etaliiwo kubanga teriiwo. Tetalina kyegamba. Muli free buli omu kumwe mwenna mawulire era amawulire gasobola okutuuka ku bannayuganda bangi nnyo. Mwe mwebuze etunda copies meka. Eno generation ndala nnyo tosobola gikontrolingira kuzintu lino ly'eggulire ly'amaanyi. TVs na radios meka zemmanyi nga mwe muli nezaffe kati bakyatucyaza natukyaza kyemugamba byetwogera tebabiwulira kyemugambe eggwanga tekiwuliriza. Kati wali twabaawo dda eno revolution eri unstoppable. Twabagamba mutukulembere oba mutugoberere oba mutuviire mu kkubo byonna byabalema kati twabatomera ne tubayita namwo twabalekaddeyo mabega. So don't waste your time with New Vision. It is inconsequential. Basebo ne bannyabo njogeddeko nti gwe mulundi obukulembeze bwaffe obw'abavubuka wansi wa Honorable Kabuye ne badeputies be ne basoose okwogerako nabo era tutandikidde mu mbeera bweti kuba embeera gye tubaddemu ebbanga lyonna naye tubeesiga temujja tukulembera kuba tumanyi ensi eno Uganda emiridde ku bavubuka yemu ku nsi esinga obuto mu nsi yonna. Amaanyi gaffe galimu mwe abavubuka. Njagala nnyo okubayozaayoza okwenyigira mu kalulu kano akabavubuka. Tebyabeeranga bwe biti nga NUP tennaba kwesobolayo. Eno ensonga yabeeranga ya NRM nga babalonda bulunzi mu famire zaabwe. Ani omukulembeze wa NRM oyinayo abavubuka eyo ne babateeka ku lisiti bakubigeera bwe bakyogeddeko bakubira bukubizi ndigwe omukulembeze w'abavubuka. Ebyo byavaawo dda.
kati bapanikinga tebabasanga nga bapanikinga kati budget evayo nene nnyo ya kumakinga sure baba akalulu kabavubuka era ne mu kukabba ne kabalikanga bonna bonna tubambudde nga bali bukunya. So tetuli kulebo gye twagala kutuukawo naye we twali si we tuli basebo ne bannyabo era tetusigala we tuli buli lunaku mu bugubi bonna mu mbeera na making sure ekigere kimu ekiteeka mu maaso ga kine waakyo tutambule bwe tujja kumalako lwampaka tetulisuubirangako kubabyanga tukimanyi bulungi nnyo nti regimu eno etya kasita bituuka ku byokulonda batya kino njagala kibalage nti ensonga lwaki bafubye nnyo nnyo tupentinga kubanga bo bamanyi violence tebalina mulama tebasobola kujja n'obawa kazindalo ne boogera ebyamagezi oba ne boogera ensonga ezibakwatako ne babakombisinga no kati baagala tugende awo tebaagala tugende ku nsonga ya kunnyonnyola abantu kubanga tebalina chance baagala bya violence kakati tetwasalawo tubatwale wali we batalina chance nebyokusambagana twali tubisobola ne twasalawo tubeere mmolo kubanga tetuli batemu nga bo tetuli ba bandits nga bo kati batyo okulonda era mwabalabye nga bano abakazi abaswavu ba Madina Nsereko ba Misa Kabanda nga beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka obutabangawo nga bakozesa omusajja Christopher Damulira alina okubeera omuweereza wa gavumenti alina okubeera omukozi wa gavumenti ng'akwataganye n'ono gwe bayita Meja Emma Kuteesa bagenda mu ghetto buli wamu nga bakuŋŋanya mmwe abavubuka abanaku okusookera ddala tebaagala tubagule maaso naye ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe babasibire mu nsobi zammwe buli ajja mu ghetto n'abagamba tewali buzibu ne bwe munywa ebisadda byammwe ne bwe munyakula obusawo ne bwe mukola ki kasita mubanga temuwagidde Kyagulanyi kasita muwagira muzeeyi oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera bye bya maaso tebabaagala babajja buti mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo Basebula Mando Basobi Bakato Musege Bapaton Street kuva nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo wembule bagikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweto ebyenjawulo nga bakozesa mmwe baagala basitadinga naye kati goligeto yokiki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera ddaawo waki goligeto yuti mbate okolagana n'obusajja omukwano mwagujjeewa munyumya mboozi ki era bwebabuze bapima era kulasiti naawe ojja kuwanika so ekyo njagala mukimanyi nti babakoza Afriya kubanga bazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kyekimu nammwe ng'ebirowoozo bye biri kyekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri kyekimu nammwe ng'aba understandinga ng'amanyi ebirooto byammwe era amanyi gye mwagala okugenda naye mwe bageto yuti okubatuusa gye mwagala okugenda tulina okusooka okuwunzika buno obusajja kuba ebyakabi byammwe bwe bubirina kati basala amagezi gonna okulaba ng'olutambi olwo lukyuka ate nga tetugenda kukyuka tugenda kuwunzika nammwe bafala be baguze nammwe tujja kubawunzika nabo abaganda bagamba enswera ensibu egoberera omulambo paka Magombe yemu abatakiraba tunulira embeera gy'olimu tulina okubeera bwotyo oli talented wali bokisa wakabi lwaki toli ku international level lwaki togenda mu Olympics lwaki nga bakabi lwaki bamuteweta balinga bakabi bano be boononye system yonna ekkumide mu mbeera eyo kati ate bagala kozesa gwe okukakanya abo abagezako okulwanyira yesi babatiisatiisa abamu babajja mu kkomera ne bagamba tugenda kujjako emisango ogenda otukolere ne babakozesa okusaanyawo ensi yammwe omusajja mukulu omu yayogedde namusomye ku social media ng'avubuka bakomplaininga nga bagamba laba abaana abasajja abakadde laba Moses Ali
tesobola na kwesobola naye gwe balese yesimbewo na Museveni emyaka gijayitadda naye gwe balese yesimbewo omusajja mukulu omu not reasoning and I agree with him nagamba mmwe abavubuka mwennyini kati munaba complaininga mugende mutundule baani abaze bakwatiridde Moses Ali si bavubuka ebikolobero bino byonna byonna ebikolebwa olabamu emyaka enkaaga abakyankalanyiza akalulu k'abavubuka walabyemu emyaka 8 bakozesa mmwe kennyini. Nobody can make you a slave unless you give them your permission. Mwe mubawo obuyinza okuba nafuya bwe batyo egende eri mwenna abavubuka mu ggwanga lino okujjako nga mukedde ne muggula amaaso ne mugamba twagala kisawo kyonna tetwagala tuwaako koyinze twagala bajjirayo vako lyonna libeere lyammwe baleme bawaako buswazi naye nanjagala mumanyi kyate abalala abalumirwa ensi yabwe bebasinga obungi era bajja baŋŋanga omu muganda waffe agambye bajja baboola abalala bajja kukola n'ekisinga okuboola lwaki sivaayo nga maliriza basebo ne bannyabo tumanyi nti abakulembeze baffe abavubuka bayise mu process nnene nnyo okwa-identifyinga abakulembeze abavubuka okwetoloola Uganda yonna. Twabadde n'ekigendererwa twabagamba okwendula kuno tikigenda kubeera misinde gya kafutuko wabula kigenda kuba misinde gya mayiro. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli step tugifunemu ekyokuyiga ate tusalewo ki kye tugenda ogikozesa. N'olw'ensonga eyo abavubuka abakulembeze b'abavubuka abaffe bonna okwetoloola eggwanga aba NUP ababadde nominated n'abo ababadde selected naye ne babalemesa okunominatinga nga nkozesa ofisi yange ya president wa NUP bonna mbadeclarinze era nembawa obuvunaanyizibwa okugira okugendamu yemmwe bakulembeze baffe ab'abavubuka yemmwe sitrategi y'abavubuka etandikirwako yemmwe bakulembeze b'abavubuka abatuufu bamukiikirira abantu yemmwe mukiikirira abavubuka bani abalala bakiikirira Museveni era nga biyiridde wano bakwasa obuyinza obutandikirawo okusagula mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine awo nno abadde ayogerako eri eggwanga nga addressinga issues ez'enjawulo. Tubadde n'ebintu bingi badde bigenda mu maaso. Tubadde mu kalulu ak'abayuuthi mulabye bibadde awo obuwanguzi gye bubadde abasajja ne bajja abaana bakubiddwa essaawa ya kakati wenjogera waliwo bakyali ku ndiri nga banyiga ebiwundu. Tukyalina bangi nnyo abali ku ndiri nga banyiga ebiwundu abamu nga babadde beesimbe nabo naye abasajja ne bajja ne bawalabanya. Nakugambyeko nti waliwo tugendako eri mu Northern Uganda waliwo abakwatiddwa nga bakava nno ku kitebe wanene okubanga bazza empapula zaabwe ne bakwatibwa bubi nnyo amagye poliisi SFC era nga kyetutegedde ku mbu paka olunaku olwaleero bakyatemeza mabega w'emutayimba naye nga bwebabuuza bakoze ensobi ki ansa tebalina kubanga definitely fena tukimanyi nti teri kizibu teri kyonna kyonna ekibi kye bakoze. Maybe omusango gubayinza okubanga bavunaana kwe kusalawo kubanga ne bawagira ekibiina kya NUP ebintu bingi nnyo era nga wenkugambye omulamwa gwa protest vote gukyagendera ddala maaso era nga tulina essuubi nti kyekintu ekimu ku ekyo kyetwesigamyeko tetulaba nti kijja kubanga kitutuusa ku buwanguzi. Abaana kunywera interest balaze nnyingi nnyo, abaana beeyiye mu bungi nnyo, abalaze interest okubanga nabo beesimbawo. Jjukira tetumanyi kiri kimu omuntu okuvaayo n'alaga interest kibi era si kibi yadde n'akamu aba alaga nti munnange asobola naye nga mu byonna etteeka ly'ekibiina ligamba nti constitution y'ekibiina egamba nti oba tebakuwadde kaadi oba ddala oli munakibiina
oba tolimenti okubanga owesimbawo obwana munigina ate gwe wovaayo n'ogamba anze mbiganye nze yandibadde asanidde okuweebwa kaadi nowesimbawo ku lulwo kyo kiba kitegeeza nti toli munakibiina omutuufu ovuddeyo newowakanya ndowooza olina ebirala byokkirizaamu so bano bonna abazze sigamba nti olwedde bafunye kaadi nedda bazze kugezesa mikisa gyabwe balabe n'ebisaanyizo bwe banaaba babakyencudde balaba ani yaani asaanidde okubanga atuwala kaadi mu bifo ebyenjawulo lino bwe banaaba baweereddwa kaadi ezo awondo tusimbe amakanda tulinde abo abanaaba bazze mu bibiina ebirala nga NRM, FDCDP, Independent abo tebabulamu nabo babaamu so tetulindiridde kyokka ebisigadde mpola mpola byonna byonna nja kubanga mikoniiwe bali kubanga wekumidde ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu nkomawo nabyo tovaawo